Land abakkiriza babaddeyo leero era nga beegayiridde Katonda mu ssaala ekulembeddwamu omusumba Weeyise Bugingo buli jjinja eriba ekiise liveewo. Yasobola okukola okusinga bwe tulowooza, yasobola okukola okusinga n'okwegayirira kwaffe. Yongera oyimusse emikono mukwase okusiiba kwaffe, mukwase ekisiibo, mukwase ekisiibo, mukwase ekisiibo. Nsaba Katonda akukyusize afundikire kye bayita ennaku embi, azisibe wamu ekinywa azisuule wala. Ennaku embi z'obadde olaba azisibe wamu ekinywa azisuule wala. Omusumba Weeyise Bugingo mu kwogerako eri abakkiriza bano abawabudde okweyisa obulungi ku bantu naddala nga Katonda akukoze obulungi. Bwe mubanga mugaggabadde nga Mukama abajjukidde, temwerabirananga era kola emikwano abantu abasaba bagenda kutereera mu linnya lya Yesu. Kola emikwano ku musabi, ekinyuma nti bwe muba mwava mu embi wansi eno Katonda n'abayamba ne mubaako we mutuuka. Gwe bw'oba oyagala miliyoni 5 towaayo kyapa, ebeera simu na bwesige. Tuludde ffenna tumaze akaseera. Halo? Nyambisaayo miliyoni 3. Olulimi ogenda dwogera mu linnya lya Yesu. Ayongeddeko nti okweyisa obubi ku muntu oyinza okwejjusa nga gwe weeyisizaako ate obubi enkya gw'ogenda okwetaaga. Wadde tukuŋŋaana nga tulina ennaku etukuŋŋaanyiza baakuteekako ekiyinja kuva dda, naye waliwo amafuta agajjawo ekiyinja. Kola n'emikwano. Kola n'emikwano. Muno bw'omulabako nga mutudde naye ennaku nga 3 mu ssaala, bw'ojja ne bw'aba atudde walala omubuuzeeko. Ennamba eyo ey'essimu musobola ogye wakati nga temunnatereera, ng'egenda kuba ya mugaso nnyo mu maaso awo. Ategeeza nti essaala ey'amaanyi egenda mu maaso era mu maanyi g'ekisiibo kino tegenda kuleka musiibi yenna kyekimu. Naye essaala tegenda kuleka kyekimu. Tewali ssaala gwe yaleka kyekimu. Essaala ewangula. Ab'obuyinza bwe batasobola essaala esobolawo. Ab'amayinja bwe batasobola essaala esobolawo. Abakulembeze abasembayo ku ntiko bwe batasobola essaala esobolawo. Abaana b'abantu tebakulimbanga nti kye balemeddwa naye Katonda akiremeddwa. Katonda talemererwa. Azizzaamu essuubi buli ayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo n'ategeeza nti ng'okyali mulamu ekiseera ekituufu kigenda kutuuka byonna bikyuke. Na kino nsaba okiyige nti ne bwe bitabuuka bitya, ne baba bagambye tebisobola kukyuka, abo be boogera, Katonda tanakyatakyusa. Eri buli muntu akyassa omukka kisobola okukyuka. Eyatuulira promotion era ng'amanyi obuyinza bwonna yabulina, naawe ogenda kwewuunya engeri gye baamuggyeewo. Ate Katonda gw'agenda okuleeta agenda kutuuka ng'akubuuza nti lwaki bulijjo tokuzibwa. Naawe toba na kyakuddamu, tosala bigambo, toyogera nti yaliwo yali ampalana. Mugambe nti ndowooza ekiseera kyali tekinnaba. Katonda alyoka akuyiira amayinja gonna omulundi ogwo, kitwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Byatumwebaze Godfrey akuyita mu kusaba kwa Good Friday okuli ennaku z'omwezi 18 April ku Land.